okimanyi nti tawanga mu bulamu bwansi eno kumala wakati wa myaka 18 ekitegeeza nti naawe obulamu bw'ensi bw'otta omuntu obuwangalako akantu bwe kati katono nnyo naye abantu bwe baba batta bannaabwe laga nti kanzite agisowedde aveewo nfuna emirembe naye ng'emirembe gy'ogenda ofuna gyakaseera katono nnyo naawe ogoberere kuba tosobola gga nti omuntu gwe batta emyaka 10 emabega ayamutta waali ku nsi kuno era yafadda omuntu gwe batta emyaka 8 emabega eyamutta takyali ku nsi kakati tufaaki lwaki obulamu bw'ensi butwemaza ate eyo hikima ya oba kitegeeza eyo hikima ya waggulu nnyo nti omuntu gwe gwomanyi toli wano myaka 10 naawe nyiri toliiwo ogoberera ate kali kenkugambye kakulu nti biba tebiwedde eri gye mulaze mwembi gye bigenda okugwera gwe wano omutta n'agenda n'oza nti biwedde naye ate ogenda kugoberera ate nga tebyawedde. Think about it. Ngeri toyinayo na tuwali agenda na 10 nti ogenda gula balooya. Tosobola nakumbulira street zaayo. Ndagenda ku street eri ekirira nfune wali balooya nfunewo balooya tetumanyi nayo tetumanyi biliyo naye nga tukakasa nti byonna bye tukoze wano bagenda bituvunaana eyo mbadde ntereza bantu baterere mu bulamu bw'ensi. Bafuna message entuufu. Ate olunaku lwaleero twagala kutunula ku ebibiina by'obufuzi byoludda oluvuganya nga bwe nagambye bafunye omukisa emyaka 6 emirundi 6 okukyusa obukulembeze babujje ku NRM kyebalemye ekyo kitegeeza nti balina obunafu. NRM efunye emirundi 6 ekisirani ky'okugijja kw'obuyinza n'ebulemera katugiyite ekisiri kuba gwosi mukisa ate kuba be baba bafiirwa nefunye ekisirani emirundi 6 bagijjeko obuyinza n'ebulemera kitegeeza erina amaanyi. Obunafu bw'abano buli luddawa amaanyi g'abano gali luddawa awo tuba tutandikira kakati awo omulama waleese mulungi nnyo era bwe wagumpeereza nenzijukira nga tuli e Makka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tumala okwambala ihirami ekirungi naye wagendako e Makka. Tutendereza Katonda tugamba nti labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika la sharika laka labbaika. Mazima twewadde eri ggwe Mukama Katonda twanukula omulanga gwo. Kyenanoonyezaamu ekikulu kiri nti innal hamda. Siba tugamba? Yes. Mazima buli matendo gonna wa ni'mata n'ebyengera laka wali mu lukubi ebyeri ggwe Mukama Katonda. Ansayo tujja ku omufuzi biri eri ggwe omufuzi. Yes. Eri omufuzi bw'ogwe Mukama Katonda. Ansayo gy'obuuzizza tujja kuginnyonnyola tugitemeeteme. Naye nga situnaginnyonnyola kugitematema. Eringa ansa bana Abayisirayiri gye baagabidde ensi. Beebuuza Yitira yabatira ki? Yitira yagamba nti natta bangi naye nalekawo abamu abaliddewo bamanye ku bubi bwabwe. Kati okyabuuza lwaki Yitira yakola kiyakola kikwe. Kakati olwaleero ebiri mu bibiina bino tulereze abantu ne batuvuma abo basiru beesigye ku Museveni biki. Kati olwaleero irimu y'okunnyonnyola lwaki tebasobola kufuga era baali tebateekeddwa kufuga. Kakati abakugu mubo lwevaayo abakugu mubo be baginnyonnyola ensi. Fe tuli eri tuli kalati tugati alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar Mungu oli munene Mungu ogulumisibwe bali mu kusomesa gye muzze munnyonnyola tuzze tunnyonnyola ng'abantu bakiwakanya kati ate bennyini be bakinnyonnyola. Kati gwe tulabanga Mungu w'amaanyi era amazima amatendo n'ebyengera bya Mukama Katonda ne tunnyonnyola era simanyi kumanya abaana Adamu bano bandi batugulira ngendo ku kabuzi nabagandi mujje mukalye kubanga musomesezze eggwanga ne batunyooma. Mutabani wange Mahadi wayogedde ku muntu abali ku intaneti ali Kaseese Saalongo Mahadi ekawala ali Kaseese ampereza message nti I am online ndi ku online kiri kyogambye eyinza okubanga tetukayo bulungi naye ali online n'agamba tuwuliriza ssebo
munyonyole eggwanga nga bulijjo kubanga bye mubadde munyonyola Katonda yanukudde omulanga gwammwe. Ekibereberye mukama wange ogambye lwaki NRM tewangulwa. Okujja ku NRM kwajja nga rahma kwali kusaasira kwa mukama Katonda. Rahmatul alamin eri abantu. Bwe bootaali noono RCC Katerega Musaazi oba yali muto oba mwali bato twabonaabona nga kye kibabonyabonya nga omusajja government agencies abandi badde bataasa obulamu bw'abantu abantu gye bali badde baddukira n'akutwalako emmaali yo bw'amala okutwalako emmaali yo n'agamba nti tugende wali mu mmotoka akuwa essente omaze okupaakinga bw'atuganga mu mmotoka n'aga ssente ojja zisanga mu barakisi n'obeera n'omwana wo ne mukyalawo kiwala kito tekinaweza na myaka 14 abasajja ne bajja ne bakikwata ne bakimala ne bakwata ne mukyalawo ne bagamba ojegera tujja kukuba essasi mugabo n'osirika bwe baba tebakusaasidde ne bakusembezayo n'essasi ku kugulu n'owangaalira mu ddwaliro n'ennaku eri twasaba Katonda ataase eggwanga lyaffe Uganda. Amawanga gonna agali wano Kenya, Tanzania biki tewaliwo baafuna bizibu nga Uganda bye yafuna. Oluvannyuma lw'okufa Museveni yajjanga rahma kusaasira kwa Katonda. Ate Mungu n'amuyamba n'afuna